bino binsuseeko saba wetangire TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Mbalamusizzaako mwena gye musinzira okubanga mulaba TM Online Television namusaako ak'enjawulo eri abo abakitegeera nti bizinesi yaddako online ate namusaako ak'ensusso abawadde TMO emirimu ne tubalangira bizinesi zammwe naawe atannaba kuba ku namba z'essimu zitera okuyitawo yenze kankaka Peter Naggusedda ne mutabani w'olutabaalo Jakana Sulaiman Nadduli okubatuusaako ekitundu kyaffe kino ekya ddoozi y'ebyobufuzi oye n'omulwadde mu byobufuzi wano tumugabira ddoozi asobole okuwona kyekyo tuteesawo puroguramu eno eyitibwa political dose. Ekifaananyi ekyo kyembalaga kyekifaananyi ky'endangamuntu yange nze kamwa koogera abaweereza njagadde njeweeko ekyokulabirako kuba puroguramu y'olunaku olwaleero ekwata ku nnangamuntu. Ennangamuntu eyo gy'olaba ntandise okuba n'obweraliikirivu kyekinkozeseza puroguramu eno n'abali abeeraliikirivu abantu abatuuka ku ddaala erirowooleza ku ggwanga nga temulowooza mu nsawo yammwe ate tulowooza nja. Ennangamuntu eyo tugenda kugyogerako ki? Jakana Sulaiman Nadduli munnamateeka ize social worker musajja psychologist ate nga mwagazi w'Obwakabaka n'enfuga etambulira ku federal yaggusedde okunnyonnyola ebibuuzo byenjagala. Ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwokubiri omwaka gwa 2025 ennangamuntu yange eno lweggwako nyina ebibuuzo bingi ku olwo lwenkoma okubeera munnayuganda kigendererwa ki ekyaliwo mu kunteekako ennangamuntu nze nganzi nammwe abali eyo mutunule ku zammwe kigendererwa ki ekyali mu kunteekako ennangamuntu expiring. Okuva lunaku olwo mba sikyali citizen wa ggwanga Uganda nze mbuuza nga muweereza ngenda kuddibwamu mu puroguramu y'olunaku olwaleero kale bw'ogyetegereza ekyali mpya ngikutte bulungi naye okutandika nga 21 ogwokubiri omwaka gwa 2025 ndowooza naaba sikyali munnayuganda nja kukyetegereza nnyo. Puroguramu y'olunaku olwaleero ekwatagana ku nnangamuntu expiring oba eggwako. Ensi yonna eno gye twetoolodde obwagaagavu bwayo egenda efunda si kufunda mu sayizi naye buli wamu katusobola okutuukawo. Kola bizinesi ng'ogikolera ku mutendera gw'ensi yonna ng'oggyeko okulanga ku TMO subula ebintu ng'obituma abakasamitala Cargo and Logistics Company. Kasamitala tuyina ofiisi eggwanzu by Union District ku Zoom Gang Road ojja kuba ku namba ye China eyo bagiweereze ku WhatsApp singira ddala kuba ku WhatsApp osevinge ku sente za bizinesi obatume ekintu kyonna kiwaali agadde bagulize mu ggwanga lye China ojja kuba okisanga mu ggwanga Uganda. Gwe yatumye ekintu kyo genda ku Total Business Center wano mu Kampala opposite Jesco berengo okikimayo nawe yali agadde okubanga bakuyambako okusindika sente China genda ku Total Business Center bakusindikire sente China ne wankubadde ng'ebintu tewabitumya n'abakasamitala. Ngenze butereevu wa Jakana Sulaiman Nadduli tubategeeze anyinyonnyole lwaki mu Uganda tuyina ennangamuntu eggwako. Naye kanzoke muleka ababuuzeeko ndyoke mbanjulire omulamwa gw'olunaku olwaleero. Ssebo nsanyuse okulaba nateera ku TMO. Nange kennyini nga kamwa koogera mutabani w'olutabaalo nsanyuse nataata okuddamu okubasisinkagana mu mbeera za bulijjo kubanga bayibuli etugenda ne buba enkya ne buba eggulu ne dukola olunaku olulamba. Ensozi ze zitasisinkagana naye abantu tusisinkagana. Akagambo ako kitanga akaŋŋambye ebbanga ddene kyovula nti ate era nkaddiŋŋanya ebbanga ddene. Naye wakati w'ebibiri kye lyantegeeza nti kyali ki nti wakati mu biwonvu n'ebikko obugumiikiza kye kikulu. Nabwe kityo mbeebaza banna TMO ebbanga limaze nga mutufolowinga oba okugezaako okutulondoola mu nsonga ezimu ze tuwanyisiganya ebirowoozo nazo ne twoleseganya obwanga newankubadde tuba mu directions nga za njawulo ne tusigala nga ate tuwuliziganya mu mpuliziganya ey'obugunjufu. Ebbanga lyonna mbategeeza ebigambo bino sijja nga ate asembayo mu kutegeera kubanga bannaffe bangi obutegeevu babulinira babwetise naye oba oli awo baate ekibalemesa oluusi okutya olw'embeera za gavumenti bwe zitambula oluusi ate ne babeerayo
nga si boogezi naye ng'ate bamanyi abalala ne babeerayo mu mbeera zaabwe mu buntu n'aga nti ekisijja sobola byabufuzi naye nga tekimuggyeko kuba nti tategeera kale mu kyo mbategeeza ki nti nze okukulembezesa okujja mu kifaananyi kyange okubeera mu maaso gammwe tekiwa bukugu busembayo wabula tuwanyisiganya ebirowoozo ku ekyo kye tumanyi newankubadde ate nkutegeeza ebigambo bino nti newankubadde abagezi gye bali bangi siteekeddwa kuwa bikyamu oba ekyo ekisukka ku ntegeera nga ninga kyenjiyo buyiya tujwetekewo gw'ofune likes gw'okola otya ate funayo batulabe nkuddiremu ekigambo kino nakitegeeza ab'Nakaseke Central nga nvuganya ne baga nti obutawangula si lutalo naye atantegedde akaluko kaleke kubazze mu maaso gammwe ndi kitalo kimu eky'obwojo bubiri ekigenda otutema ku lw'obutuukirivu n'obutali butuukirivu olwaleero gwali okukkiriza obagaana sijja wano lwakummanya nti noonya buganzi naye omwoyo gw'eggwanga lyange Buganda number 2 abantu abali mu jurisdiction y'eggwanga lyange balina kubeera mu mbeera ki kapasite kimwe n'okutambulira ebyo ebibiri bye bizimba omwoyo gwange ne ŋŋamba nti oli yaga nti bwe ndibambulira enjiri ndisooka nga naba mu nju kinkakatako okukakasa nti kyemmanyi nga waliwo ekikolebwa nga kikyamu era kidda central government oba kidda Mengo oba kidda mu ddiini oba kiddawa nino situkiramu okugezaako okusaawa obwongo butubugabane tulabe ki kubanga abategeevu abaliyo nga basirise ate ye support mu Twitter ne baga nti ddala oyo tukakasizza byogera ddala bituufu kubanga tobimanyi omu kale mu nkola eyo nja kubagazisa emirembe gya Katonda emirungi ebbanga lyonna mu kuwuliziganya kwaffe ate okwesimba okutali nnyo kwakugeerawo nti tulinga nga bakuba ebidde nga tuyitambwa nedda wabula okukeera nkyo okugamba nti twogeraganya n'abantu okugezaako okukyusa eggwanga lyaffe n'abagazisa emirembe gya Katonda emirungi n'okulindirira mutwe ki oguzze mu maaso gange Haji Honorable Major Haji Bitadi atera okuŋŋamba akagambo kano akannema okutegeera kyako ak'omuntu si kansolo ekigambo ekyo kitegeeza ki ak'obuntu si kante kitegeeza ki ekigambo ekyo nti omuntu akyukakyuka nti ente we yakaabira jjo eddoboozi lisigala lyerimu mpaka lwerifa naye omuntu ebbanga lyonna akyukakyuka Bayibuli kyega nti omwana w'omuntu mukyusikyusi era embeera y'obudde etambula n'omwana w'omuntu si waawamu naye ente eristatic we yakaabira jjo nejjo ne luli wali okusizeko ente ng'ekaabanga mbuzi era esigala nte n'embuzi esigala nga mbuzi kibaga nti ak'obuntu sika nti we yakaabira jjo ate era bwegenda okuddamu ekaabe mazima ekigambo ekyo ndowooza kankyeyambitse engeri gye mmaze okukitegeera kye kitegeeza gwe yali tatutegedde luli olwaleero tutegeere weewaawo ate tekitegeeza nti oli tutegeera buli kaseera era ddala olulala tujja kuleeta ky'otategedde so okireka n'olinda ky'onaategeera bakitwale mu nkola eno nti mbayigiriza 12 abaasooka ne Kristo n'agattako ensenvu mu 4 abaasembayo weewuunye mu bo teyina gwe yagolokokerako okutwala njiri ye mu maaso ate yali amuyigganya Sawulo gwe yagwa mu bulago n'atuga nti wange Sawulo abuuza ki ani antuga ono n'avuga nti ze gw'obadde oyigganya olwaleero ogenda kugibwako erinnya erya Sawulo ofuuke Pawulo ekitala ky'ekkanisa naye ate ogenda kuva mu nsi muno otambule ogende mu nsi ensuubiza ab'amawanga kubanga ekibuga kino kikolimiddwa ekitta bannabbi otambuza enjiri nga gy'erina okulaga naye weewuunye mu bayigiriza 12 talina gwe yagolokokerako kyali kitegeeza ki ekyo nti baali tebaategeera kyali ki kale na kino bwe kikola ki nti si buli omuntu ky'onooyogera ajja kukitegeera wabula bwe kikuyitako kiweemu akadde mazima osooka okitunuulira lwadde akimudda olikitegeera naye ebirala birimu ebyakwisibwa si buli muntu kubitegeera mazima nzize njagadde mpiteko wa Jakana Sulaiman naddu tutunulire okuggwako kwendaga muntu kitegeeza ki era kyeki era kitulazaawa 225 tugenda kuddawa sebo ekyendaga muntu kino sooka okinnyonnyoleko awo ndyoke nkusoye ebibuuzo byange bye neebuuza ku nnanga muntu eyo banna TMO bannayuganda bannange mu kusembayo okusingira ddala bannabuganda bwe tugwa mu luso olumu olukola mu nkola eya federal olukkiriza mu nkola eya federal system olukkiriza mu kigambo unity in diversity amawanga amangi okubeera mu buyungu erimu
ate era nga tulina ensasi zaffe ez'enjawulo mu bulombolombo, obuwangwa, ennono, empisa n'olulimi nga twawukana. Ate era mu ngeri y'emu abakkiriza mu kituyita individual merit, gundi asobola ki nga tutunulidde eggwanga, ddiini yadde omukwano, wabula busobozi bwa muntu mu byenjigiriza oba obuweereza. Kale mu nkola eyo nga generally bannayuganda abasigalidde abafunye okubeera bannayuganda ebiwandiiko byammwe nga byogera mu buzaale, abalala nga byogera mu buweereza occupation, abalala ne biba nga byogera mu bwannansangwa aborigines, n'abo abali mu ggwanga Uganda nga balimu ng'ate bajja lwa kiseera kya bulambuzi oba olw'emirimu egy'akaseera ng'agenda kukyusa ddeyo, kubanga abali muno by occupation tubalanga abayindi baali mwebali naye tebaddayo bakyaliwo. Kaakati olwaleero tubuuza ekibuuzo kiri mu maaso ekinteereddwawo Oweekitiibwa Kankaka agamba nti national ID okugwako kiri mu mateeka, kiri worth national ID nga gwe omuntu ali mu ggwanga Uganda obeere ng'oli expire mu ggwanga eriryo, you have expired date. Noga nti bwakedde nga Jakana tokyagwana mu ggwanga Uganda katutandisa okuyiga nga ninga ali ku mawanga. Abaffe ngende mu office baŋŋambe nti national ID yaggwako, nzeeyo nsasula emitwalo 9,110 egindeetera okukola renewal ku national ID, musolo gwa kika ki ogwo? Aba yawukanye n'Obote yategeeza nti n'omufaana awanga omusolo. Obote yakyogera ekyo? Yakyogera oba kyakola? N'omufunga omusolo? Yaguwanga atya? Kyekino kankitegeere. Bwe wafanga mu biseera by'Obote, most especially mu Baganda abali mu budde obwo, obugagga bw'omufu oyo nga ne gavumenti erinako 10% kwe bayitanga okuwa omusolo. Baganda lwaki nagati ye mufu okuwa omusolo, gavumenti ate ku bugagga bw'oli erina buyinza kinga ebadde esooza emisolo gye bw'awummudde, kiba kitegeeza nti yo fayiro ye bagiggaddewo, ebisigadde by'abaana naye nga muwa 10%. Omuntu bw'afa mu ddaame oba mu byaleka yayinanga okulekamu nti ebitundu 10 ebyebyo ebyange, gavumenti oba wakireseemu ba tewakireseemu ye 10% ejja kishima ku bugagga bw'olina. Ey'Obote mpulira mbatunuuliza okulaba ebintu bino nga bifaanagana ne national ID olwaliro omuntu okuba nti ali ku expire kiba kitegeeza gavumenti ate eyiseewo nnyo mu ebyo byetegeddwa okuzza eri abantu. You cannot be expired in your country. I see. It will never be. Olwaliro kati ogenda kugwako 225 ogenda kuyingira Kenya, nze nzigwako 225 webale nnyo nga 2 ogwokubiri ogende Kenya oddewa simanyi kinadda ku gavumenti enambuulira. Kale bannaati M.i.S.O njagala kubazzayo ku incidents 2 nga tuvira dda mwaka 1928 bwe baamala okuteekawo etteeka nga likugira omuyindi n'omuzungu okuba nti aguzibwenga ttaka nga lisinzidde ku nnongooseza eya busulu n'envujjo ebyakkiriziganyizibwa ne tuba nga tuvudde mu nsonga z'ettaka nga zitereezeddwa bulungi. Newankubadde His Excellency President olwaleero agezezzaako nnyo ng'ayita mu bikulekule bye okujja ng'asambaaza amateeka gano n'ennongooseza okwagala okuteekawo enkola egamba nti ettaka lifuuke lya gavumenti. Naye yenna anaatereeza ennyingo y'ettaka alina kubanga ate akima nkadde ya 1928 gye twasembayo nga ffenna tusizzaako omukono mu Bwakabaka bw'e Buganda kubanga kiboogerako kiri mu mayiro ng'ate kigwa wano. Nabwe kityo tewakyaliwo nsonga ndala yonna ereeta kulongoosereza okuggyako ate amagezi ge batuyiseemu nga batunyaga gwe twasomesa ku wano ku TM okubalaga nti amateeka 3 kwana gatomeregana. Ate nga tutandise na kibine tusembayo n'ekirungi gavumenti ekyo ekijjawa wasomeseza ku third party exactly nga yaba mutuufu nga bano oyina okgenda n'obasaba ezizo nga oli owokusatu yettaka alina netusomesa ku kituyita 32 years rule mpulira ate jeta negoberagana kiri ate netuddamu netusomesa ku nsonga egamba nti gwagula due diligence gwagikola tugenda byetolooza nga dikoyi weeri ennene mpulira kati 1928 oyo bamala okukola etteeka eryo erirongoosereza ebyo ne bateekamu etteeka ekkulu mutwagala okujja incident ejja ku national ID gwatugobera njagala weetegereze kantu kano era owulirize bulungi oyinza okubula bwe bamala okukola etteeka eryo erya busulu n'envujjo ne liggwaawo
tudda ku incident egamba nti tufulumye lumu etteeka Abaganda bano twekengedde abagwira abali mu ggwanga Uganda kubanga Buganda yali emaze okukakasa nti omuzungu atandise okujja nga atwekyusiriza. Onfuna bulungi? Ogwa 2008 Kaggwa yali amaze okuttibwa mu mwaka 2027. Ng'era bamuggyeko obuyinza bwonna n'okutunuulira okukakasa nti taddewo abalala nga ddiko yali ya muzungu kwagala kuyisaawo nsonga zaabwe. Buganda n'ebanga yategeera ekintu ekyo. Kaakati basinzira ku mbeera abazungu ze bazze batuyisaamu okuva mu mwaka 1898 endagaano ze twakola. Tugenda tutuuka mu gwa 2007, 28 naga nti omuzungu ono gy'atulaza kubanga buli omu yakimanya nti muzungu yatega Kaggwa akatwa nga eri mu kigaali ngadde Bungereza kubanga bakanywera Nairobi. Onfuna bulungi? Kaakati ne bayisa etteeka erigamba nti omuyindi n'omuzungu taaguzibwenga ttaka newankubadde tumaze ennongoosereza ziri omwaka gwa 1929 ne bayisa etteeka eryo erigaana omuyindi n'omuzungu okuguzibwa ettaka. Onfuna bulungi? Kaakati mu kyo Omungereza kyamukwata kinene nga ye subordinate ali nga ne subordinate w'omuyindi babagassa abantu bameka? Babiri. Bungereza eddamu ewandiika ebbaluwa empya era enkuute ng'etegeeza Ssaabasajja Kabaka Daudi Chwa nti ensonga eyateeseddwako si ntuufu. Nga ffe Abazungu n'Abayindi naffe tugwanidde mu kufuna ettaka lino ku lw'ensonga nti twafuuka part of you. Ebbaluwa yaddibwamu ng'esinzidde Mengo yawandiikibwa ennaku z'omwezi nga 19 1929 essaawa zaali 6 n'eddakiika 47. Ebbaluwa eyo njijjukira bulungi nnyo. Daudi Chwa yawandiika ebbaluwa etegeeza abantu bano n'abagamba nti okujja kwammwe mu Bwakabaka bw'e Buganda tekyategeeza ggwanga ly'abamawanga bali abasigalidde. Wabula twakkiriziganya mu ndagaano zaffe ne bajjajjaffe nga tutegeeza nti muzze wano nga muli bakuumi gye tuli. Naye ate omukuumi okukakasa nti akaanira obutuuze waliwo amakulu wakati w'okukuuma n'okuba nannyini. Gayina okubaawo. Yali tagalabawo. Era n'abategeeza nti kye mwasabye okukakasa nti musobola okufuna ettaka. Mu Bwakabaka bw'e Buganda tulina kye tuyita private mayiro gye twakkiriziganya nayo mu ndagaano ey'olwenda. Muli baddembe okugezaako okukakasa nti nga musooka kuzza buyinza bwaffe bwe twabakwasa ne tutunulamu nga Buganda tubawo obutuuze ku bbanga lye mumaze muno oba nedda. Ne bagaana okubawa ki? Reply. Mpaka essaawa ya leero incident eyezze etambula ey'ettaka up to date ne buli mukulembeze aliwo ekyamuzunza omutwe. Nzija ku national ID okuba expire teweerabira. Gwagoberera kitunuulire oba ojja kutegeera wa gye tudda. Ennaku z'omwezi nga 28 omwezi gwe gumu ziri zaali mmeka zeggambye 19. Zino zaali 28 mu mwezi gwe gumu. Baddamu bawandiika ebbaluwa ekakasa obutuuze bwabwe nga balina okufuna national ID ezibannyonnyolako. Batuuka mu mbeera eyo ya national ID Kabaka abagamba nti national ID ze mulina zigenda kuba zisoma ki? Bwe twawandiikibwa ebbaluwa yajjanga 19 twaddamu ne tutuula ne tubannyonnyola ekikwatagana ku mmwe okufuna ettaka ng'ekyo twakisibaga teri muzungu na muyindi agenda kugula ttaka wano okuggyako ng'agenze mu liizi. Kaakati muzzeemu kuwandiika bbaluwa musooke mufune butuuze bwa national ID. Mbadde nkakasa nti bwe muba abakuumi ffe tubawa identity card ezoogera obusirikale bwammwe n'obukuumi bwammwe so si mmwe ate kufuna ID ziri national zibakakasaako. N'abagamba okuggyako nga mutegeeza tugenda bbawa national ID nga zibalaga ebbanga lye muli wano nti bwe liriba liweddeko era ziriba tezimaze okukakasibwa nti temukyaliwo. Ezo ze ID zokka ze twasooka okufuna nga zikubiddwa omuzungu ku nsonga 2 ng'eraga omuyindi n'omuzungu ng'eriko expired date. Onfuna bulungi? Zaaliko expired date. Naye ng'empandiika yazo mu abo abasomye ku bitabo bodda n'osoma ekitabo kya British Empire eky'Obwakabaka bwa Bungereza obutagwibwako njuba kikulaga national IDs bwe zaali nga zisoma zaali zigamba zitya nga zigamba the British baganti British Asian Ugandan ngo bategeeza muyindi subordinate ku muzungu kati ate omuzungu yennyini nga batekako British Ugandan expired date wansi nebeerako. Mpulira onfuna
bulungi the national ID ezasookera ddala mwaka 1929 zaali za kumulaga nti waali mu buweereza obw'obukuumi bwe kinaggwako aba agenze naye ate Nansanga owaffe owa wano yafunanga national ID ng'esinza ku certificate ye ey'obuzaale expiry teyabangako okujjako bakuteranga etteeka erikugamba nti omwana bw'asusa emyaka 18 addemu afune national ID ey'olubeera kubanga ekifaananyi ekyo tekikyuka mpaka ng'omaze okuweza emyaka 5 kaakati wano ewaffe bano ba Museveni abaasigala mu masa g'abazungu nga bajjayo obuntu obwo bajja babukoppolayo babuleete mu ggwanga Uganda bwe butatugasiriza naye akabasa kajja mu mwaka 1929 ak'okubiri onfuna bulungi tumala okujjawo aka national ID okubeera expire omuganda addamu atwandiika ebbaluwa egenda ewooli omukuumi amugamba nti bwe tutunuulira ensonga eriwo tujja kusooka kwebuuza ku Sserwa n'Okkulu by'ono alinamu enkolagana wakati we ne Ssaabasajja Kabaka ng'Abaganda yagala tutomeza oba ye alina enkolagana ng'enkolagana ye erina muzungu ng'alina interest yiye Abaganda nga beekalakaasa national ID we bamala zikuba ezo ate bajja ne baleeta incident ey'okubabuuza national ID zibalaga expire era nga kitegeeza nti muli bannansangwa wano lwaki ate mmwe ba first citizen eyo incident tujja tugisomesaako kinene lwakuba nti ebyemagamba ddembe bikkangalina kuba wabibagasa okusinziira ku mulamwa kaakati awo ye incident egatta ku kiri eyasirwa n'okkulubya babuuza Ssaabasajja Kabaka lwaki mu ggwanga Buganda nga ffe bannannyini ffe twaleeta balinga bali ku bukuumi ate ffe bobe ba first citizen ng'ate balina national ID nga ziraga expire onfuna bulungi kankaka bulungi nnyo kaakati ne baddamu ne babuuza ekibuuzo ekyokubiri omuyindi n'abeera second citizen subordinate w'omuzungu eyajjanga mu ffumbi ng'ate yajja kubanga alinako by'obuweereza kw'oli fuba n'atugasa ki ng'omuyindi ebyaffe byonna babinyonyonse babiwadde bayindi omuzungu obuyinza yabujjawa obugaba ebyaffe wano n'abiteeka mu bali nga ffe abaddugavu tutunula kabaka gwe watuyita mu olukwe oba Sserwa n'Okkulu bino gwassa mu bya finance yaleese obuzibu gye tuli incident bw'ejja mu mwaka 1929 yatambula mpaka mu mwaka 1930 mpaka 31 rights ezaaliwo ez'obweggungo bwe twasomesaako akagungo namba 1 namba 3 mpaka egungo namba 14 onfuna bulungi baayokyanga bibuga kibuga kimu ku kimu Bwakabaka Buganda kimu ku kimu naye ng'ekikireese ki ye citizenship eri eyalagibwa eyali etali mu mateeka kakasa nti omuzungu atali ku expire ajja atya okubeera nga ye first citizen Governor M.i.S.O awandiika ebbaluwa addamu abategeeza abagamba nti Bungereza n'obutegeevu bwaffe waliwo kiteekeddwa okwetegereza waliwo ensobi gye tugenda okukola nga tegenda kudda mabega nga ffe kennyini ffe tulina okugijjawo ebbaluwa eyo agitegeeza n'abakyala amugamba atya nti ekintu kye tugenda okukola mu Bwakabaka bw'e Buganda mu jurisdiction bayogera ku kigambo protectorate amakulu nti ku kyo tuli bakuumi gye bali n'ebyabwe we cannot be the first citizen kwabo betwasanga teffe bakuumi ekyo bajja tukwata mu nsobi era mudda kali tuddira n'agamba nti amagezi gempa mu Bwakabaka bw'e Buganda nga Ssaabasajja Kabaka yafuga first citizen abeerenga Ssaabasajja Kabaka ne subjects be wabweru wa jurisdiction y'Obwakabaka bw'e Buganda the second citizen the first citizen ajja kubanga muzungu kubanga ffe tuleese abamawanga gali states 12 esigalidde onfuna bulungi kanka bulungi kufuna kaakati awo amateeka we gakyukira mu Buganda the first citizen was the king ne subjects be omuzungu yabanga namba 3 kuba yali omukuumi katuterezika nti kantegere ekigambo subjects wansi w'obufuzi bw'Obwakabaka bwa Buganda nsuubira oba muzungu oba muyindi bonna baali ba subjects nedda jurisdiction mu ggwanga buno beekika tulinawo eky'omuzungu nga kiva mu lwesi ki we are not subject there they were not subjects subject bayogera ku abo abakkiriza mu nnono obuwangwa n'obulombolombo abalina ebika ebyaffe mu Bwakabaka bw'e Buganda bo baali bazibuzi bakuumi ate subject kika kyoyo they were subjected to be oba kuuma protectorate ebeerewo naye toyinza kuŋŋamba nti ate yazze okukuuma ng'asikaaliwo yawaabiragira ewakaawo gye bujja ndyebuuza n'obwetaavu bw'obukuumi
gye bwava okulaba oba twali tulina twetaaga okukuumibwa nga tetuvudde ku mulamwa gwa leero ekyo ndikibuuza olunaku era eyo topic nnene kubanga omuzungu ajja ate okakasa nti tulina okukkiriza okubanga twagenda mu ndagaano ekyo kikulu nnyo mazima kaakati bwe tumala okuvaawo nga ekyo kimaze incident okugwawo ebintu bikyukira ddala Buganda neddayo mu nkola yaayo yali ennambulukufu olwali tudda ku incident eriwo lwaki national ID yali badde ejjanga eri expire gwandaba oba ogwa mu ggwanga ki oli wa ddiini ki okkiriza mu pate ki kino kitegeere national ID okubeera expire kiri too political oli serious very political si kujja mu byanfuna na misolo kweyongera kubanga ate emisolo mugisasulira mu business zetukola era business ezo ziba ne license zaazo kituufu ate olwaliro omutwe gwe ssente ez'okusonda tuwa license y'emisolo waggwawo guyita mu bintu byonna ebyawa mu kyova wane waffe tekyali gobagoba asasula omusolo edda babafubutulanga n'ebisaka ne babiyingira tiketi y'omusolo olwaliro tebikyaliwo amakulu nti mu kyonna kyokola omusolo gwoba oguwadde era owa mungi nnyo okusinga gwe wali baddemu bwa ssekinnoomu kaakati kino kyajja kiri politiko kitya Museveni ebbanga lyonna bantu bangi bazza akwayiriza abamawanga abali mu ggwanga Uganda ng'osanga omusasi Sudan ng'alina national ID n'osanga omunalwanda wawu 911 ng'alina national ID eya Uganda n'abasinga era nga ne passport bazikola ki bazirina naye interest erimu eriwa kugaziya bakiba naamuwa kalulu kubanga bali bajjanga ba refugee bayingira mu bitabo incident eyo yaliwo kokkayihula era yatambula kinene alonda Nyakairima incident eyo yagimanyako kubanga ne muzeeyi yasituka n'amugamba nti ngabwe nfunye empulizo bwe ngenze e Kasese zingamba nti abanalwanda bangi baweddwa national ID zigenda kukola ki nga bagwira n'olulimi talumanyi talina lwamanyi mu ggwanga Uganda amanyi olulimi olwo Lunyarwanda na Lufalansa abo balina national ID kigendererwa ki era omugenzi Nyakairima yamugamba Haji ebyo kiserikale obimanyi protocol bobanga oli wansi wa protocol ebiseera bisinga tukuwa information naye ng'ekyaleeta ekyo kiki bw'oba okitunuulidde munda be bantu abajja okwegatta mu kulonda n'okusabotaaginga ebintu ebyaffe ebya munnansangwa bukeera butya omunalwanda aliri najja alondera eno nze ate nansangwa anyigirizibwa n'ensigala ng'ate saamuwadde kalukamala nakamumye ate mugwira yakamuwadde adde mu ntebe zaafulumizibwa nga bakimene baba bazze emirundi ebiri basobola okubeeramu abali abasigaliddewo emyaka 10 egiba gigasibiddwa mu national ID ajja kuba n'olulimi aluyizi era bajja sigala nga balonda naye nga national ID okuba expire bamawanga bangi kuba nti basobola zikozesa so si bannansi ekigendererwa ky'okuba nti ziggwako kwongera ku kalulu kayaaye kwongera kalulu kanyage tewali kirala bajje tewaliwo nsonga ya musolo gwonna gwoga nti mu ggwanga Uganda national ID egwanidde okusasulibwa nzijukira zabazituwera mu rules of citizenship mu country ye temulimu kusasulira ye kubaawo wabula mulimu okusasulira kwa government y'okuyimirirawo mu misolo egiri regulated era egimanyikiddwa nti naguze motoka ate tosobola kubeera expire mu ggwanga lyo kyekyagisawo etteka lya idle and disorderly tosobola kubulya mu ggwanga nti oli idle mu ggwanga eriryo tebakusanze oleereta mu ggwanga eriryo olulimi oyogera lw'omwo ibulagajjavu bwa kikaaki bakwatanga abavubuka ku byalo byebyo bwe tumusanze aliereeta abadde tagwanidde musango gw'okulereeta kitegeeza ki mu sitayiro gyo bajayimiriddemu batumusanze atudde ye disorderly tumusanze tali mu order banketta mu bizinga ba Museveni nga balwomushana bagashumba olwaleero n'abasigalidde abafaanagana mu kkowe lyerimu ebintu bateekeddwa okubyetegeeza nga tebannapaalukira ate ku buffe kujja kuba nti bali enswa n'enkuyegezaamu kati mu kyo mu ekyo national ID okubeera expire gavumenti eri mu nsobi nnene ID ezaagalibwanga mu Buganda zaabanga za lubeerera passport okuggwako kitegeerekeka kubanga passport butambuze nga tena omusolo bakuggyeko naye ne passport eya Buganda ezasooka okufulumizibwa nga bategeeza Ssaabasajja Kabaka kituba n'ebipalati ebitukkiza okutambula by then teyalinga passport nga akatabako ke tulaba twabanga n'ekipalati nga kyamaliba
kwe batambuliranga era nga siru eyo ekyuma ekyagirumangako kyayokyanga mu njoke nga kiraga nti Uganda kubanga by then obufaananyi bwali tebunnaba kujja obukakasa ekipalati ekyo kubanga kinywera naye nga bwoba neddiba eryo era bajjanga siru eyo ku sente ku gundi ku maliba agakulanga essente by then nga bakuwa akapapulako nga bawandiseemu amannyago era ne signature ya gavana yabangako wansi obutegeevu obwo bwava dda gwe Buganda ojenzo olwaliro kuga nti yafuuka nation byakuzanyirwako va ku bana abali eri abali Mmengo abawuuto buusa amalusu n'engeregeze tebamanyi byakola tebaagala kuwabulwa ate bali omu bakulembeseza ssente ze babbe n'obunyazi nti ate bamaanyi bawasizza ku bambejja baagala kufuuka bakabaka byebiri eyo byebiri eyo bubumba tuutu bwennyini bwe bayogerako obwa bulijjo obwo Jakana kankubuuza kakati national ID weeri era etuweebwako ebbanga yetugenda okubeera bannayuganda waliwo enkola yonna mwe tuyinza okuwakanyiza okuba ne national ID eggwako wabeerawo looya kabeere nze nga mbadde ne ssente ziwawaabira omusango gavumenti ogiwawaabira owandiika ebbaluwa n'ogikuba mu court before lwakuba wano etteeka lye baatuteekawo ezibu yenna anaawabira gavumenti osooka wa attorney general nemusooka mutula mu dialogue ogenda kukola ki ate ye yennyini yalina okukuwa obuyinza nti genda mu kooti bw'olaba waliwo justice awo waliwo obwenkanya ate bwemba nyina ekinnuma ate mpita nti ew'omulala munnyonnyola obulumi bwange ate nga gwowaabira kiringa okugamba okulopa omuganzi mu kizikiza attorney general abawa gavumenti yes kati gy'oŋŋambye nti ate ye yalina okukuwa ebbaluwa ne verification ate ekwongereyo mu kooti wabeerawo okuwabira gavumenti yawo obujogoli bw'amateeka nga buba bwa kiyayiyayi kubanga tubulabe ekyo tekiri fair njagala nkubuuza ekibuuzo ekirala national ID zino z'oyogerako eziteeberezebwa nti zaaweebwa abo abatali bannayuganda bajje balonde olowooza mu saturation mweziri era bwe ziba mweziri ekigendererwa kyazo kyaggwako oba kikyaliwo nze bampa omulimu okubanoonyeza abannalwanda balina national ID bayitirivu abalinga ku office walinga muzeeyi akyali minisita ndoza bye bimu ku byamugobyayo bambi kubanga yali ayingidde mu nsonga eyo n'amaanyi kyekimu nsuubira ku ebyo byamugisa mu office oba oliawo abannalwanda bayitirivu nkugambye nkiddamu buzzi abalina national ID nga n'olulimi lwa wano tebalinamu n'olumu lwe bamanyi nga yogera Lufalansa na Lunalwanda nga bayingira batya wano bajja batyo kuyingira bwenayo omusirikale gatuna gwe wateekayo nti Expiring kwebale nnyo bonna ba government ku airport olinawo ayise mu nnyonyi gw'onookebera owaayi afuga mu ki simanyi bulijjo nkunyonyola nga oliridde ekyo wakyerabira mbyo bulijjo teweerabira bulijjo oŋŋamba nti akulembera wano si munnayuganda muzaali munnalwanda mpulira tekikutiisa nga okwogera mpulira kubanga that is the fact mpulira himself 1982 ye kennyini yavaamu ebigambo ebigamba nga alina abasirikale nti I hear some people calling me nti oyo Museveni munnalwanda what's wrong with being omunnalwanda era singa kyali kisooka nga ndi omu kitandibadde nga kikina buzinze kinsanyusa kubanga ndi munnalwanda we look at issues not tribes nze nabitandika ku kibuuzo ekyo gyakubuulizaako abantu bano bwe tuba tuyingira ebintu by'okusalawo obukulembeze ng'era bw'okitadde ku kigendererwa ekyo eby'obufuzi bwe tuba tulonda tubaako n'enkalala z'abalonzi abatali bannayuganda batuuka batya ku nkalala z'abalonzi ne baweebwa n'ebifo we balondera ekyo kiyinza kukulumya muntu waatuukira okuweebwa national ID olukala lwe lunamulemu okuyingiramu mpulira faawo naawe kankaka mpulira ofune national ID ne passport ogifune nti okwewanisa kulema wajja lwaki oba olina kyewajja okusobola abatudde mu kitongole ky'ebyokwewandiisa baki olabye ey'omuganda gwe bawadde ekifo ekyo sibeetegerezanga abaganda babadde baabwe likewise kitunuulireko ne mu gavumenti ya his excellency president bangi abalimu abakolanga ba senior 6 senior 4 nenge mije bakola gyabadiguli mpulira ebyo tobirabanga mbiraba ebyo bimanyi bulungi era oyo omukulu w'ekitongole kya UNEB abaddeko ko Zaffe Bukenya oyo ebyamaalina bingi biseetaaga nnyo nsi kutegeera kati bangi abafunye empapula ezo nga bakukodde enkokoole nga na buyinza ninge bwe tebalina biwandiiko omubuuza essomero lyo liri liddawa tayinza dde kusongerako namalya wano senior 4 tweteebwa wasoma nabo 10 oba kale basatu
abawa obujuzi nti ddala waliwo oli mudde tukebe ne center number gye bakusindika bwe baba bagikufulumiza kuli nti wafulumira mu center number gundi ongambe nti abatwalira baali bwe bati ng'omuwendo gwe basobola okukusangayo olutalo lw'abatwala bayitirivu mpulira lutalo lw'abatwala lutya obbi baabasinga bwe bababuuza bagamba bafaawo naawe mpulira lutalo z'abatwala ffe bakitaffe ng'ebyo babikuma batya nga ate babinona bya Buganda ne lutalo lwatuuka Enkole mpulira faawo naawe mpulira kale mu ekyo na kino bwe kifaanagana nti okuyingirako mu bitabo bonna sisitimu y'emu kigenda okujjanga kipulaninge ezo national ID mu ggwanga Uganda tosobola kubeera expire mu ggwanga lyo mpulira Museveni naye tugambe nti bw'anaavaako nga tutegedde twese zaabwe gye bava national ID zaffe ze bazeekubira Museveni Munnalwanda n'ebyabo byonna tubitwaliremu bakoledde wano kubanga bali expire ate tumanyi bwe bajje bayingira mu ggwanga Uganda tubagambe tutyabo oba wanaabawo okuzizza obujja era batwongere yeetaaga ng'era Museveni yazza obujja okuba munnayuganda omulundi omulala n'oweebwa akakisa okwexipiringa njagala okuyitira mu sayidi eya tekinologiya ennaku zino bwe tutunulira ensi nga bw'etambula mu tekinologiya kyali badde nno kyanguwa nnyo citizen omwaidentifyinga n'ebiwandiiko ng'ekyo Jakana tolowooza nti kiba kyetaagisa ate okutunula mu biwandiiko tuggyemu abafudde tulekemu abaliwo kubanga bw'ogireka nga te-expiringa afudde oluusi oba tolinawo omugiramu ogasengatte mpulira lwaki bw'ozaalibwa oweebwa birth certificate afa bamuwaaki death certificate kiba kikulaga nti national ID bateekeko kasita simple mpulira very simple nti eyo yaweddeko yamaze wabula bino bivaawo bitya mazima ekyo kigenda kuba ku mukulembeze agenda kuddako amagezi g'alina okujja nago geegaliwa mu ebyo bya Jakana nadduli mu ntegeera abantu abagwira bonna nga bwe tulina ettekerega nti omuliro omuzungu taaguzibwenga ttaka kyakkalwe ku mukulembeze agenda okuddako ne binaabitunulemu era abyetegereze oluvannyuma lw'ono Munyamata aliko Museveni oluvannyuma lw'ekyo ki ekigenda okukolebwa kwe kuddamu okwetegereza ba aborigines bannansonga b'ekitundu kino newankubadde buli omu alimu by birth bano ba occupation bano batukoze batya abo bonna ensonga 3 ziteekwa okubaggyibwako esooka kuyo yeeriwa oyo toba na national ID oba na license kubeeza mu ggwanga Uganda ofuna bulungi tolina buyinza mu bitabo bironda lwaki lwaki ate omugwirwa akyusa ekitundu ekyo n'aleka bannansangwa ne wali badde basolonze basatu nga bannannyini kitundu ekyo balondere mu kitundu ekyo kuwangala tekikufuula waawo okyuse obukulembeze mu bubi value y'abali okuba mu b'ekitundu balonde gwe baagala oba ogisse onfuna bulungi namba 3 obwo buyinza baba bamaze obubajjako obulonda mu bitabo tebaliimu ne national ID wagenti mu bana biparati bironda be ba South Sudan abana Kenya abanalwanda abalundi abakongo n'abamawanga agatwetoolodde muno bayitirivu nnyo national ID bazina ne passport onfuna bulungi kaakati mu kubeerawo kwabwe ng'asabye obutuuze kiyinza omuntu ya generations nga 3 kakasibwa nti ayinga mu bitabo ebironda ng'era twetegereza kinene nga n'omusayi gumuwozezza kiwanvu mu intermarriages onfuna bulungi naye abanalwanda n'omubuuza nti jjajjawo wano yaliwa nga talinaamu n'ogo n'ekijja tamanyi we kiri wabula yazza wano ku lwa Museveni kubanga munalwanda munne ebyo tugenda bikola tutya kale bw'oli bw'ajjanga mukulembeza addako ateekwa okukyusa ekintu ekyo abagwira bonna badde baweebwa license national ID tuddemu tuzikoolinge ogabwa nti zonna ezaafulumizibwa tuzijje mu national ID entuufu ejja kufaananga bweti naye tulina kutunula descendants eyo ovaawa twagala alina bajjajja aba nga n'ebijja abiraga abannannyini kufuna national ID ezitalina expire omuntu bw'anaafanga mu maka banaalopanga ensonga nti twafuna death certificate nga biri compose kubanga ebyo system eba ekyuse evudde mu byabano bamuva mu busa tuli mu system egamba Buganda lyetambula etya okutuuka we yali eri kaakati ekisembayo ku kyo kwe kutunuulira abagwira bonna tebalina ku owninga businesses nnene ate ne baleeta abagwira bannaabwe bakole mu business ezo obeerawo solira alone bonna abakola bateekwa kuba mu ggwanga Uganda nga mwe bavudde ba aborigines abalina ku national ID eziraga nti be bannansangwa
ng'Abachina gwe waggulu Omuchina bw'ojja Omunakenya Omusouth Sudan Omunalwanda Omuchukuyu Omulundi mwenna ne muba mu ggwanga Buganda oba Uganda kyemuteekeddwa okukola kiri ekintu eki mufuna licenses zibatuuza mu businesses zammwe ne tolina owninga business nnene ng'ate gwe kennyini gw'ogitwala nga yo olina okuteekawo muddugavu akulembera business ng'ava mu ggwanga Uganda mpulira ng'ettaka bwe liri teryajja kuoninga ttaka okukuuma eggwanga lyaffe n'ensi yaffe okusigala nga weeri bazzukulu baffe bannakabye nakasote nakanwe okugisinkagana ng'eri stable mpulira naye abasinga obungi bayingidde muno buli genda okukeera enkyanga Buganda momboze Abanalwanda baguze bayitirivu buli anajja n'afuganga naye agula amataka muno buli genda okukeera enkyanga mu Mairoland eriko bagwira beereere mpulira olwo Buganda eriba ekyaliwo aborigine aliba nga bagashumba bakugamba bikira byagoonya era munnyo mu Bwakabaka bw'e Buganda ne Uganda yonna ne population yaabwe nnene natunula ekitawe nga kituufu kya byonna kigoogwa kyennyini n'ovaamu settlement ganti ate kati ffe omusaayi gwaffe mungi osinga ne Baganda era bwe twajja nobwa twagenda otubala mu mwaka 1926 ng'Abanalwanda bangi osinga Abaganda ninga nti kitawe bwa entegeera ya kika kyeyo musoma magazine mu bujjawa era babisoma mu magazine newuunya nenga nti waliwo ekitali kituufu kale omukulembeze agenda okujja alina okwetegereza ensonga ezo nga mpitirivu okubeera sensitive nnyo ku nsonga ezisinga obungi omuntu atudde mu ggwanga lino aliwo ateekeddwa okugabana keke y'eggwanga abagwira batunyaze biyitirivu Abachina bakola ki Buganda abantu baamuno abatasomye be bakola mbutwawayiriza mu China zetukolera nguudo capacity y'emyaka 40 tozimbye eggwanga kuba nti mulimu abaali abasobola okukola ebyo mwebali kyebatayina equipment sometimes the resources mvako equipment emyaka 4 government olwayo tukyasobola busuubuzi mmotoka nga tulina nakawulire likola mmotoka mu government yano ku Japan zetuguze mmotoka Japan etuguza awatalina bibuga bipya bengamba abali emengo obugagga obatuddeko batuddeko ng'okujjako obunyazi n'obufere Buganda ebibuga ebipya bitwali badde nabyo nga byaffe biva mu misolo gyaffe gy'obwannansi nanti mengo baabitwala twali badde tuli wala plantations zonna twali badde nazo metta aba akyakola bukimuno kakira temubagobye ne mubajjeeko akatale kammwe indirect Kabaka nakkiza nti ku mayiro akenda tulinawo square miles zirya 4 ku 4 ng'oma waawo mukolawo kyabalaalo nga Buganda tina kye bafunamu ate mubejjagalira ku ffe Abanalwanda nti awo tugenda gifulayo na sugar plantation egenda okubanga ne bayisaamu amasanyalaze amazzi ne basaamu amasomero n'ebiringa ebyo omuntu byateekeddwa okukola ebyalo babireseewo ne basigalamu nga bakozi naye nga Buganda sukaali wawiga emwekolera ne tuva ku metta abakyaliwo sikiwa abawaali naye nga si wa mugaso nnyo visibility temukaka ye kennyini agenda okitunuulira nga takyalinawo katale mu ggwanga Kabaka n'alagira nti sukaali waffe yoyo ebbanga limala nga mukola quality esinga kuyiye oba okwenkana omutindo gwe Buganda Sugar factories madivani tebaali baddewaabo tuli etumumuna bumonyi tetulina byakukola era batwala ebyaffe essente ne capital waali olina ettaka ne kwotandikira ne population olina nnene abasinga okuba nti musobola Buganda terina capacity esobola kukwatagana n'amawanga malala netalina mirimo nyingi nga singa oba batereddewo ekyo bebaza bulamu bwabwe Buganda tulabidde ddala kale wano Ssaabasajja Kabaka naye alina okusitukiramu bajjajjabe n'ebifuniko bye yeetisse baafiira eggwanga lyabwe ke kaseera ke naye byafunye abifunye ettutumu aliraze Abaganda bakulaze nti babaddewo ku lulwo ke kaseera gwe nga Ssaabasajja Kabaka okubeerawo ku lw'Abaganda okubeerawo ku lw'eggwanga ly'Obuganda n'okubeerawo ku lw'Obwakabaka bwo oluntegeeza oluli olwammwe byebintu bisatu mucho olunaku olwaliro Jakana byosomesezza ku ndagamuntu kindagidde ddala nti either bwaffe bebaziwa tetuzikkiriza nti okkiriza ndagamuntu nga totegedde naye ate era bw'eddoboozi lyo linaayamba abantu okutegeera naye kyempiikinzeemu wayinza okuba kati tewali ssuubi tulinda agenda kuddako tukkiriza okunyigirizibwa mpaka wetuwalibaawo ajja ategeera bino oba alijja bw'atali bitegeera era tusigale mu mbeera yeemu ekikulu n'alijja bw'ali bayagala obuyinza nga bungi mu ye era na bino tetugenda kubanga tusimulukuse kuva mu nnyanja n'ofiira mu kadiba bw'alijja
ngayagala buyinza national ID ziteekako expire buyinza kwagala bungi mu ngalo bwe gwakwera tuba tukyabalina bye bateekateekawo nga buli kadde oba olina okuba nga weekubira ku gavumenti si bwe guli omuntu alina okuba independent mu ggwanga lye mwe twateeka ekigambo liberty freedom of speech oba taliimu oba mwali tekigaana ggwanga kutambula tekigaana system kubaawo nga yateekebwawo abantu ne bagituukiriza mu ntambula yaayo eggwanga erifugwa obulungi n'omukulembeze ng'ategeerekeka teri muntu awa misolo ayagala na kugibba kituufu ewa buli omu aba ayagala agiwe ekanjuwe eggwanga lyaffe onaategeera kye tukola tukiraba aba ayangwa n'amangu genda kufuna risiti nga kikuweesa buzira federal awenjirabira nti ebitundu nga byefuddeko yes ina akatambi ke nnalabye ak'omwana mulenzi yannyonnyodde ebiri mu bwawalabu awo nti eno olw'okuba waliwo health competition twali badde nga Buganda bwe tutunula kwa nkole tugamba nti batusinza kintinte naffe tunoonye bwe tukola ki tuziteeka kyenjagala okukutegeeza nga tonnamalayo kino kitegeezebwa bannayuganda bonna bakitegeere mu Buganda jurisdiction n'omuntu omuganda owaddala atalina buwabyo tewali kintu kyonna bannamawanga kye mukola Buganda kyetasobola kukola ekyo muzungu yakirozaako abaddayo okusoma ku incident ya Musa Bode omukadde atali Musa Bode omuzzukulu ekatwe omuzungu ekituteesa okukakasa nti ebidduka bijje muno yamala kulaba nga omuddugavu wa wano omuganda atandise okubajja empeta atandise okubajja exos abajja eddiba erifaanagana mu byuma ebiweeseddwa erifaanagana yingini ne baga nti bano okubawa emyaka egi emmotoka bagendako bazitandise zifulumya bungereza ejja kuba tekyalina katale kaleeta muno bidduka emmotoka muzite okuva eri zijje wano kyekyatta ba Musa Bode ne batayiiya ne basigala nga bali dormant kubanga kye baali baweeseza bwe baakirabako bayiye obugaali bumeka mazima tomuoni ne bana abaffe abali wano olw'okukwatibwa kw'obujja kyekireese ebizibu byonna byolaba federal system ye system esobola okumala buli kimu yabaffe tobike tugikola ddi tunaagiwa omulamwa n'okusinziira nti abantu beebuuza kyoyogerako ekikyo obulungi bwakyo bwe buliwa kyawukana kitya ne kyetulaba ekiriwo abamu kye balyamu kinaasinziira nabo balabe nti singa kiri kyekibaddewo alya yaliridde nakkuta okusinga okugenda ng'okusaba n'okkuba amavi eri abo abalina bye bagaba ennaku zino kale omulamwa gw'olunaku olwaleero tubali tutunuulidde endagamuntu Jakana Sulaiman Nadduli mu kimako amagezi ag'ensibo ku ebyo byonna bye tuba twagadde okubategeeza olwaleero nsiibudde mweraba Tufukamire tusabe twebaze omutonzi alyoka kulembera ensi eno eddemu emirembe tufukamire ffenna twebaze Katonda alyoka kulembera ensi eno eddemu emirembe tufukamire tusabe twebaze omutonzi alyoka kulembera ensi eno eddemu emirembe abange tufukamire ffenna twebaze Katonda alyoka kulembera ensi eno eddemu emirembe tufukamire tusabe twebaze omutonzi alyoka kulembera